ndabyo no musajja omukulu gwembalamu amagezi obe mwemine negirebera oyo kuba bayita zolo baba zolo bamuyingira mu bwongo agambe asabira wa bujingo era ye musumba we kunkuba jwa kuye mu chati nebigabo yogera ku church walinga no gusajja wano gusimanyi gubini nga mogera ku church simanyi bye bulima nga mogera dego mogera biki ojo sabira wavawo no tugamba kwa nyini nga gwe nyini gwagamba bini kuba sabula ngeno tebankola abantu abasiba sonyo abansiba kitegeza ngo wolera era ngo oli kumusala ko kubakuwa katusubira tino faida wene gulwawo esente zibakoza ezize bisiyaga zigana kuyamba kwa emiya no kumazaako mbuza lwaki otakudde entalo nyingi ku bantu konta tuwa inaina bela wakuyingira bulamu bwa abantu bakoledde life ya bakoledde bulamu bwabwe naye gwo vaino kwata statement kwangu yagala content ku page yo atutumilanga ne views otunuliranga comment abantu bababuse kwanga moga tebigattako ndabezo no mukazi sikyawera owulira onavanga moza mu Philippines simanyi firigundi abana byogeranga mugamba bajiwadde omuliro mmwe mu kizibu ky'abantu bamugamba otyo ngokenda mukere ngakera breakfast no kyera ne kitula kimawobe omanyite wesoba kati genda okole mukazi wa sex genda bano baguli emmere mutu asamira ye bali kukyala baba saga na kumanya nze nonsense nzo muntu omusirusiru okusinga n'omusirusiru afunda asinga tozala ngo omuntu omusirusiru onkugambye ekibi kiba kibi n'embizi bagiri eri ku mabbali omuntu omusiru kisirani oyagala kuŋŋamba bo tebana birungi bye bafuna abakulu ate babyogera teriyo nkulaza ono omukazi nakati ali ku looni eya soloti tagyogerako ennaku zino zonna kuyasa enkugene mutebi njagala mbakutaliwe mba nimba ayagala kusinkana musumba asinkana waki omubi avudda mu bamugobola Bobi Wine anoonya simpase mu bantu Bobi Wine wagenda okola munna tagenda kuwa mulimu kubanga ne banubiyaniri tebalina mirimu ne ba Eddie Muto bakyasala nviiri era South America singa teyera nako kusukira mu kanubiyaniri kizibu bamuwa sekretari mugundi kakati gwe bodda onogamba mbu nsabira wa bujingo nonze mwagala nnyo yasooka omukazi usajja oyo okumanya amanyira yagamba mwenna mwagala bano babini naye nze nnoonya Susan Makula ajje wanambulire bine babituufu Susan balina TV balina radio mukaaga ajje ku kapeji kwa kubire mbu njagala kujja kwe wakojulizi embwaze wadde miremere mute munyanga abantu bawunnuna mu Kampala muno munsi muno omuntu osanga awunnuna nga yenjera nga talina kiddaka ali ku level mu mwaka ku mwaka nga ayina yasasulira Susan olwokuba oli kasukira kyalako ewawe nateeka ebintu ku YouTube channel Susan alina radio mukaaga baza nyirizo yebbaawe balina TV bakozesa abantu abasukka mu 5 walasobola kuinvestinga muntu wansenene wadde wafuna ononya Susan bweyavudde nga gamba noonya nno bujingo singa yajja nakola ki ng'alina esalimo bujingo singa nno naye avaayo n'awasaidi eyiye bujingo lwaki muwanyira abantu okwenkana awo mmwe mwenna abali awo mwayinjirako ewa bujingo nga munoonyayo emirimu sisuubira nti ensi newenekyuka bujingo agenda kujja mumu emirimu essaawa era ensi newekyuka bujingo n'agamba nti nvudde mu kino ntudde wange ajja kusigala ng'alya ng'anywa owulira bulungi tomusuubira nti ajja kujja gwamu omulimu kati bw'oba oyogera funamu ak'obuntu omanye wookoma byoyogera bikomawa byoyogera bigattako biteekawo abantu mwogeza kampani nze nalaba oyo omuvubuka ng'ayogera ebintu nga tebigatta nga era omukazi agamba nti yeegoba ku soloti dakiika 2 n'agamba Susan yamugoba kati yagamba bamugobola Bobi Wine yayogera ku Bobi Wine bamugoba ekituufu kyeki akitubulire Bini yagamba mbuno yakola application n'agiteekayo n'agenda yali mu bidongo ng'akuba ebidongo mu bbala ekiro buli bamukwera kusumya MTN bamukwera kusumya MTN yabuza nankubira mbona mujjako mu bujingo adamu namukaya bagamba nze bujinga kubira njagala kuwa mulimu jangu bwe yagala nasanga Susan ne bujingo bwe yavaawo ng'agamba yabala bewasirwa dda mwe bategeera wasirwa dda bwe bavaawo nga bagamba mboyo oyo zoli gasimanyi zonto mbu yakwana Susan ng'alina amanyo wega tigalinga agenjiri mubaso babakola makule mbu ekisani kyalina simanyi kifumbana kyoza ne lumonde kyesimanyi mbwe era oyo guno omusajja agamba nze era wamunde tenagamba twala ekintu kyo oyo zoli yawayogera bwe bamweta Susan n'agamba twala ekintu kyo saasiima wakwana ddi Susan wamusangawo mukwana waki mulumya abantu okwenkana okwogera nonsense atuuka ku ekyo nze oyo omukazi agambye bufulu figa ayogera olwokuba akalimi yakakafuna mukwano saayagala Susan lwa mulimu saayagala bujingo lwa mulimu bujingo ne wangoba kati nebaza Katonda mbuza lwaki omwezi ogumu gwe mmaze ne bujingo ogumu bwe guti gusinga emyaka 2 gembadde mu bantu abalala mbuza lwaki bujingo ndaze Katonda ambwide ekigambo kya Katonda ansembezanga mwana we bujingo omwezi gwange yagusasula sente zange nentwala nengana school fees mu baana bange nze sisubira ko bujingo oba makula asasula kwembesinga kuti nsoba kosa bujingo oba makula kitegeeza omwezi ogumu olunaku lw'emaana bujingo lusinga ennaku 2 ku bantu abalala abatangatako nebaza bwebaza yes ensi eno gye tuyitamu buli wantu waliwo okusoomozebwa ab'ekika families buli walwerawo okusoomozebwa naye omuntu akusomeseza n'akuyisa n'akusuza ne mu nnyumba ye gwe tolina bibi byewamukola nga bwe bitu byogera byewamukola so bano basaabazondo balwana entalesitali zaabwe bawoolera ebikisirusiru owulira n'olwekyo nze mbagamba ekigambo kimu mwogere ebigambo ebujja okulimya amaaso g'abantu nga musobola okubiddamu n'okusumbwa abantu abajiwadde mulala bagamba kuba wamasabula yongeza jiya ensi ejja kutuuka bwe banakuteeka bwe bakutadde ojja kwebaka woogu ateekako komenti yajiwadde mutagenda kwebakirayo abaana bana bayagayaga ekyokulya bagenda kiyagayaga bokka abamulala bajja kwe bajja kukuta bana boba views ne comment views zibalimba ndabiyeko abantu balina comment kati nga balinga babuyabuya